Ennaku z'omwezi ziri 29 omwezi tuli mu gwa February omwaka 2020 nze Nabwire Fede sirinze kandi ne Rosette Karungi tugenda kubanga tutambula fenna olunaku olwalero mu Munyo Live jo tusizaako engalo olunaku olwalero tujebaliza Mukama Katonda ate gwalinamu obukozefu Mukama Katonda akusisinkane kakati Omunyo Live ogw'olunaku uno olwalero tugenda kugutandika ne gavumenti yattu ey'eggwanga lyattu Uganda nga erabudde ku kirwadde kino ki COVID-19 eriko obubaka bwebereza bannayuganda nga aweze okukolera bino nga wetwogerera kakano omuwendo gw'abantu abafudde ekirwadde kineno ki COVID-19 okwetoloola ensi yonna kakati abantu baweze 8,576 ate nga abo abakawona bali 3,977 okulabula kuno okukoleddwa gavumenti era katukulabe mu bujjuvu no kulabula Gavumenti okuyita Ministry y'ebyobulamu erabula bannayuganda ku ndwadde ya COVID-19 mu kulabula kuno eyongedde okwekebejja abantu abava mu mawanga agatali gamu nga tebannayingira Uganda. Abantu abava mu mawanga COVID-19 gyawuliddwako basabibwa okusigala awaka okumala ennaku 14 nga bwe balambulwa abasawo. Eddwaliro ly'Entebbe ne Naggulu gateekeddwawo okutwalibwamu abateeberezebwa okuba n'endwadde eno. Bino mu biteekeko essira naaba engalo ne sabbuuni. Kozesa akatambala ng'ogenda okwasimula weewale okuliraana omuntu alina ssenyiga oba ekifuba. Singa ofuna obuzibu mu kussa ng'olina omusujja laba mangu omusawo. Abalina ssenyiga mwambale obukookolo okutangira okumusaasaanya era musule mu nnyumba omuli obumoli obumala. Gavumenti eweze bino. Tokwata mu ngalo, togwa muntu mu kifuba, tosemberera mulwadde wa ssenyiga, alina ssenyiga togenda mu bifo bya lukale, toyambala bukookolo nga tolina ssenyiga. Mwewale okwejjanjaba mwekka. Towandula buli wosanze temugenda mu nsi mulindwadde eno. Obubaka buno bukutuusiddwa ku gavumenti ya Uganda n'ekitongole ki Uganda Communications Commission. Katwongera okwegayirira omutonzi ekirwadde ekyo ki COVID-19 asobola okubanga bw'atyo akisaanyawo kakati bwe tuvaayo olunaku lw'eggulo ku kanisa eya House of Prayer Ministries International wabaddeyo okusaba okwakeseza ekiro olunaku luno olwalero. Musumba Lozias Bujingo aliko obubaka obuwerako bwe yasibiridde abakkiriza naye mu bimu bye yayogedde agamba nti bw'osenga Kristo Yesu okuba omulokozi wo waliwo ebikolwa by'oteekeddwa okwewala kubanga oba ofuuse endabirwamu eri abo bonna abakwetoolodde katubirabe. Abantu abakkiriza Yesu n'afuuka omulokozi waabwe buli gye batambulira bafuuka ndabirwamu ya Yesu nga nabwo kityo basaanye okuba ekyokulabirako. Ebikolwa nga okulya enguzi, enkwe, okuwaayiriza, obutaagaliza n'ebirala ebibafuula ab'ekicupuli basabidde okubyewala. Era weewalanga nnyo okubeera omulokole w'ekicupuli. Kubanga buli gw'oyingiza mu bicupuli byagamba mbadde manyi oliwo obulokole. Diri otagana agikola naye ng'omugobye ku Yesu. Weewalanga nnyo okubeera omulokole w'ekicupuli. Omulokole agaba enguzi, omulokole alya enkwe, omulokole awaayiriza, omulokole atalina mazima. Tokibeeranga kubanga wooli gwogo balabiramu Yesu. Yesu ali mu ggwe gw'endabirwamu ye. Mulancawa n'abagambye tulekerawo okwogera amazima tufuuke amazima. Buno bwe bumu ku bubaka obubadde mu njiri y'omusumba Lozias Bujingo bw'abadde mu kusaba okw'okuyita mu kiro okubadde ku kanisa eya House of Prayer Ministries International mu kiro ekikeeseza olwaleero. Era njatula n'akamwa kange nti ndokose nkola endagaano empya eya Mukama wange Yesu ey'obulokozi ate nga ya lubeerera sidda mu ndagaano ndala Setaani nkwegaana n'emizimu gyo n'ebikolwa byo sinaako na kimu kyenjagala mu linnya lya Yesu. Asabye abantu obuteetaba mu nkiiko z'ababi abaagala okusuula abalala kubanga kino Bayibuli ekyogerako mu Zabbuli nga egaana okuteesa nabo. Era sigezangako kutula mu miitingi y'ababi nti tubeeko gwe tuteeseza aveewo tubeere bulungi. Sikisobola. Lwe lunyiri lwe nasooka okukwata Zabbuli essuula emu onyiri olusooka totuulanga mu kuteesa kw'ababi. Bw'obanga otudde mu meeting n'owulira nga bali mu kuteesa kusuula muntu fuluma.
kubanga gweyagala okusuula lwali lukiiko lwayimirire buluba terwali lukiiko lw'oku muntu oyo okuyimirira toteesanga kuba tomanyi bwe yayimirira muleke si kulwanga olwana n'omukono gwa Katonda. Asiimye abasumba abeetaba mu lukuŋŋaana lw'abasumba bagambye nti baakuweebwa obudde ku mpewo za Salt Media okubuulira ekigambo kya Katonda. Kati tujja kumala kuzimba Pentagon balabe nga tuwakyaliwo tent ate twebaza Mukama yatuwadde abasumba bannaffe batukkiririzaamu ababbi be batatwagala. Twayise olukuŋŋaana lw'abasumba abasumba ne bakuŋŋaana 1,125 naye ate abeewandiisa abagamba yali short notice bonna baali baagala kujja betuwandiika tobala. Tugenda bawa empewo ku Salt TV ne Salt FM enjiri ya Mukama waffe ebuulirwe. Ataanyiza ku nteekateeka z'ekkanisa ezijja mu maaso okuli ekisiibo n'okusaba okw'okuyita mu kiro. Ngambye olw'okutaano ng'ennaku z'omwezi 6 ye night prayer eggulawo omwezi gwa Maaci. Ate ye night prayer egenda okuggulawo sizoni y'ekisiibo. Ekisiibo ekiyitibwa Mukama nkulembera otereeze ebifo ebitali bisende. Ku Lwomukaaga nga 7 tulibeera ne service ey'amaanyi ku Kanani. Ku Sande nga 8 tujja kuba tukubye wansi ennaku zaffe 7 ez'ekisiibo. Nkulayirira Katonda agenda kuseeteeza enkulukuku, agenda kuseeteeza ebiswa, agenda kuseeteeza obusozi, agenda kuseeteeza ensozi, agenda kuseeteeza ebyegulumiza, byonna agenda bisaanyaawo. Bya Ora Gabriel ne Kyambadde Lawrence, Salt TV, Omunnyo. Weewaawo ebyo bye byavudde mu kusaba ekiro ekikeeseza olunaku olwaleero. Kati ate eyo tugenda kubanga tuvaayo obutereevu twolekere Kasangati. Town Clerk yeegasse ku bavubuka okuva mu kibiina kya NRM okukola bulungi bwansi. Agugumbudde abakyala obuteenyigira mu kukola bulungi bwansi so n'ate be basinga okukyafuwaza ekitundu. Waliwo omusawo okuva mu ddwaliro ly'e Kasangati naye atutegeezezza nti kino kya nkizo nnyo kubanga kibayambako n'okukubiriza abantu okubeera mu bifo ebyandibaddemu ebirwadde ebiva ku bukyafu. Town Clerk w'e Kasangati atabukidde abantu abatundira ku mabbali g'ekkubo era n'abalagira ebyamaguzi byabwe okubijjawo mu bunnambiro okwewala obubenje obuyinza okutuuka ku batuze. Ono bantu tusaba gavumenti ejjeetuya kati ekuyambe ki ng'oli mukulu so mbeegayidde basebo ne bannyawo abantu abalina ebintu ku street eno wano akatimbaalo okalikalo tusala amagezi tukajjewo tukateekewa wasaagala omale kufa ate bambuuze Town Clerk yabadde wangu. Ono abadde yeegasse ku bavubuka okuva mu kibiina kya NRM okukola bulungi bwansi mu kitundu kino era n'atabukira abakyala abatajjumbira kuyonja ng'ate be basinga okukyavuwaza ekitundu. Police station nnyo n'akamu n'akatono ogwo omudala gw'olina tuwoza mbu gwe gw'amaanyi gw'ekisinza kujjawo naye okuba kubitwala saa zino sobitwala be careful. Mbategeeza mbagamba nti ttiimu eno yonna gye tulaba gye tubanga tuzze nayo ku ground wano mulaba abasawo we bali bakola emirimu naffe we tuli tuzze otukole naye ate gwe osigadde mudaala okola bibyo. Bano era batuuseko ne mu ddwaliro ly'e Namalire gye bazuulidde ekizibu ky'amazzi nga wano alikulira wabasabidde abakulu okubako kye babayamba okutaasa embeera. Kubiriza gavumenti okubeera nti etuyamba at least etufunireyo ku tanka tuziteekewo wano tubeere nitusobola okukuŋŋaanya ku mazzi ng'enkuba etonnye. Kirungi Caroline omusawo okuva e Kasangati agamba nti bali mu kaweefube okukubiriza abatuuze baabwe okubeera mu bulamu obulungi nga beewala endwadde ziva ku bukyafu. Abantu baffe balina obuzibu bw'amala kwera eri n'ajja makaage ate ayera ng'azza mu kkubo nekireetera nga kasasiro ono mukoka mutwala wamutute agenda ovitol nga yaziba emyala. So abakulu bwe batuyambyeko n'abatuuze ne tubatongera basomesa kijja kuba nga kitutereezezako mu bikwatagana eby'obuyonjo. Sangira nabo Jack akuliddemu abavubuka bano alabudde avuuka ku ffujjo mu byobufuzi wabula bakolere wamu okulaba nga bakulakulanya eggwanga. Tetujja kugenda ku makubo tutandike kwekuba engumi tulaga amaanyi ng'aba people power bakola oba banna FDC. Ekibiina kyaffe twekozemu omulimo tunoonyeze muzeeyi miliyoni 3 nga tanagenda kunoonya kalulu mu ggwanga lyonna. Twogeddeko wamu n'abavubuka b'e NRM abeegasse mu kukola bulungi bwansi. Most of the youth
kubanga abaana ba youth babuze nnyo balina urban excitement buli kibiina ekijja gye baddukira ffe kati omulamwa gwaffe tuzze ku mobilizinga youth kulekaana ffe twagambye katujje tuyambe abantu gavumenti yatuwa amalwaliro netuwa amasomero kati tukakatako ffe kugalongoosa twaffe abavubuka b'e Busunju tulina connection n'abavubuka b'ekiteezi oba mu ggwanga lyonna kati banaffe batukubidde ne batugamba waliyo eno omulimu gwa bulungi bwa nsi naye gwetaaga kwenyigiramu bavubuka ba NRM okusinga ne tusalawo ne tukwata bannaffe gurupu ne tujja ne tukola bulungi bwa nsi. Eggulire lino likusakiddwa Wanduru Bone, Salt TV Omunyo. Mathias Jumba y'omu ku batuuze abawangalira Lubowa eyo atutegeezezza nti ekitongole eki NSSF kyakozesezza ekiragiro kya kooti ekijingirire okumenya amayumba gaabwe baludde nga bagugula na nsonga za ttaka era bagamba nti bo baagala kumala kusasulwa balyoke bave ku ttaka lino mu mirembe. Abatuuze Lubowa batabukidde ekitongole ekitereka ensimbi z'abakozi ki NSSF olw'okumenya amayumba n'ebirime byabwe nga bakozesa ekiragiro kya kooti ekijingirire. Yumba sirika. Sit down. Temanu kula kigambo kyonna. Bagamba bakulu basaliddewo. What are you talking? Can you come with me? Yes. I find that you consult, you are not the last person in this world. Buli muntu siwagala kisicho mubeere wano abakulu bamala kutuuka wano. President w'eggwanga nga tannatuuka wano tewalikola ki? Omu ku batuuze abalina ennyumba ezimenyeddwa era ng'aludde ng'agugulana kooti Mathias Jumba agamba nti kooti yawa ekiragiro eky'obutamenyawo nnyumba ye okutuusa ng'emisango gye bagugulana nagyo mu kooti ne NSSF gimaze okuwulirwa. Ne bajja ne bamenya ennyumba yange ne basaawa olusuku lwange lwonna yiika 7 tikuliiko kitooke kyasigaddeko ne babba ebintu byange abapoliisi ebiyitirivu abo bennyini boolaba betusanze wano be babisomba era obujulizi mbulina nabamu bakwatiddwa ng'ebintu babye baguzeyo yendejje amabaati ebintu by'omu nyumba byonna saasigaza buli kimu. Onagamba yakwatiddwa n'asibibwa mu kkomera e Luzira ng'ayagala NSSF omuliyirire n'okuzaawo ennyumba ye eyamenyeddwa mu bukyamu. Ne bankwata ne bantwale mu maaso g'omulamuzi registrar nansindika e Luzira nsasule $20,000. Ekyo kyabadde kituufu kubanga omulamuzi yakiteekamu nti Jumba asasule $2,000,000 oba asibwe emyezi 6. Kati nkomyewo sirina wendaga era ngenda kubeera wano okutuuka President yanfunire wendaga. Abatuuze abalala nabo bagamba nti NSSF yayingidde mu ttaka eritali lyayo bwe yabadde eteekesa ekiragiro mu nkola n'essaawa ebirime byabwe. Wano waffe myaka mingi naye amazima kati tuli ku nsiko tulinga oba baawa tulinga batali mu nsi yaffe yonna ndi wano nkulidde wano nga nnimira yiri eri wansi naye ne bajja ne bakona ebintu byaffe bwe bati nina emyaka 28 nga ndi wano. Ffe tusaba President n'ebitongole ebikwasisa amateeka babitunulemu. Abantu abamu bali mu bitongole bino ebikwasisa amateeka naye nga tebamanyi mateeka. Ekifo kyonna kikuumibwa butiribiri abasirikale abapoliisi ekkakkanya obujagalalo nga bwe balinda okufuna ebiragiro ebirala. Richard Biaruhanga senkulu wa NSSF ku lukomo lw'essimu akalambidde nti ettaka lyabwe era tebalina nsobi gye baakoze nga beerula empenda. Ttaka lya NSSF tewali we twagenze eritali ttaka lya NSSF kubaga nti ode yasooka abyeragira nti muddeko ebiriko naye ennyumba esigaleko. Edda ssebo twaggyeko byaffe ttaka lyaffe. That's all I can say. Bya Muhammad Wamala, Salt TV Omunyo. Kulikayo nnyo Muhammad Wamala kakati ate abo babadde bakyalaajana mu ngeri eyo n'abatuuze abali ku Owens Road e Mulago nabo basula ku Tebuuche bagamba nti waliyo akabinja k'ababbi akabasuza ku Tebuuche nga bano babba buli kiramu kyonna ekibasala mu maaso n'olwekyo bawanjagira gavumenti ebeeko n'amagezi ge basalira. Kati ebibadde bikyaliwo ebityo ne mu bitundu by'Kasubi eyo waliwo abakulembeze nabo ababanguddwa ku butya bwe balina okukwatamu emisango egitali gimu n'okutebenkeza ekitundu kyabwe.
abatuuze ku kyalo Owens Road e Mulago basula ku tebuukyo lw'ebinja by'ababbi basuza nga bibatigomya nga bano babba buli kibasala mu maaso. Ekitundu kino ababbi gye beefuddemu kyetoolodde eddwaliro ekkulu ery'e Mulago. Sebidde Saidi nga yakuliramu ebyokwerinda mu kitundu kino agamba nti ababbi bano baafuula ekyalo kino okuba ekyentiisa ennyo. Ate ne kineewuunyisa nnyo kubanga amatala g'eddwaliro ago balina basikaali naye amatala g'eddwaliro baagatwalira nga tuwaliwo ne basikaali. Kati nina kyeneebuuza nti basikaali bakolagana n'ababbi ne babba amataala bw'okuba entuulu n'ebiyambi bweno banya naye kati eno sayidi zeeno wafu nnyo kubanga ne bw'okuba entuulu ng'ofulumbiddwa bwe tuba tetuliimu ffe okomekereza nga tuyambiddwa. Ekyalo kino kisinga kubeerako bayivu era ng'ennamba y'abatuuze abakiwangalirako be basawo abakola mu ddwaliro ly'e Mulago kyokka tekuli mataala nga balumiriza nti ababbi bano buli kaseera babasuubiza okubatuusako obulabe. Bakwatagane ne bagundi basooke bakolemu operation emisana mu area zino Katanga ne Mbutakawukirwe. Simanyi ani yabawetteeko olaba abavuka bayitawo ng'afuwa n'enjaga kireete lyamugambako. Ali Lushalo n'abakyala w'ekitundu kino nga naye musawo mu ddwaliro e Mulago agamba nti ensonga zino zibalemeredde nga baagala bakuumaddembe babayambe. It's a village of consultants. You can see all these houses. They are consultants from that side of Mariandina up to the end. These are all senior consultants. And these are senior midwives who have worked and nurses who have worked for more than 20-30 years. Apart from me who has been in the service for 16 years, majority are senior people and they are senior citizens. We really need help. And we will not wish to lose them and their children who are from secondary schools, from universities. They also come back in the evenings. Bakansala b'ekitundu kino nabo bakubaganya empawa ku nsonga ezikwata ku bumenyi bw'amateeka. Byetaaga ebitaala nga bina. Nze nga kakiiko kentuulako ku ggomboola ebyo byonna twabiteeka dda mu kuteesa era kikolebwako kuba kiri mu pipeline. Geeti eri bateekako omusirikale baggulengawo abantu bamanyi ovuga oluguudo luno nakusanga mukono olw'omugambe oluguudo luggale. Ate bo bassentebe mu muluka gw'e Kasubi basomeseddwa ku ngeri y'okukwatamu emisango n'okutebenkeza ebitundu byabwe. Bano bawabuddwa ku bika by'emisango gye balina okukolako n'obutakolako. Kirangiro gy'asobola okujja ssaawa musanvu ez'ekiro n'akonkona n'agamba njagala kulaba kinaabiro ekyo bangambye amazzi gato abalina kuyingira buyingizi nga balina okubalasona naye nga kisituufu temwakola buwanike mbw'ojja bijjamu oba kyoba ki. Bo bassentebe basabye babongere obudde okubabangula kubanga bingi bye basomeseddwa babadde tebabimanyi ng'ate n'obudde baweereddwa butono. Omwongeza ebbanga lyo omuwere mu maaso nkongeza obadde 10 nga 15 amala emyezi ebiri nga akimanyi amubadde tukimanyi. Tindieba Brian akuliddemu enteekateeka eno agamba nti babadde bafuna okwemulugunya okw'enjawulo okuva mu batuuze nti bassentebe basinga okumenya amateeka. Naye bw'ogenda okutunuulira ngeri gye abantu nga demand y'abantu ennyunta eva mu bantu baagala okumanya babadde batuufu ku nsonga ekwata ku mateeka ne ssemateeka. Eggulu lino likusakiddwa Kyambadde Lawrence ne Ssemambo Joseph, Salt TV, Omunyo. Omunyo live eddakiika ziringa 15 ezisukulumye ku ssaawa emu eyakawungeezi olunaku luno olwaleero. Tugenda kubanga tweyongerayo ne minisita ow'ebyenjigiriza Janet Kataha Museveni asabye abaana naddala ab'obuwala obutasirikanga naddala nga balaba nti waliwo ebitatambula bulungi mu bitundu gye babangaalira. Minisita agamba nti okusirika okw'abaana abawala kuleetera abo abakozi b'ebikolobero okugenda mu maaso n'okubakolako effujjo. Minisita w'ebyenjigiriza era mukulembeze w'eggwanga Janet Kataha Museveni asabye abaana naddala ab'obuwala obutasirikanga nga waliwo bye balaba ebitagenze bulungi mu bitundu gye bawangaalira nga bikosa obulamu bwabwe. Mu bubaka bwe obusomeddwa minisita w'ebyamawulire n'okuwabula eggwanga bwatiise minisita Judith Nabakooba ng'asisinkana abayizi ku mitendera egy'enjawulo ategeezezza nti buli abaana b'obuwala lwe banaasirika kyongera okuwa abakozi b'ebikolobero omwagaanya okukola ebikyamu. Okuvangayo abaana engeri gye tukuzibwamu oluusi omwana atya okuvaayo okwogera ku ebyo by'abasanze. Naye mbakubiriza nti omulembe guno ogwa tekinologiya abaana tosirika muveeyo
mwogere ku nsonga ezibaluma. Minisita akubiriza bekikwatako bonna okufangayo okukuuma eddembe ly'abaana ab'obuwala era awadde abaana amagezi abali ku masomero okugumiikirizanga okusoomoozebwa kubeerawo mu masomero. Ojja kwesanga abaana abamu balina nnyo abala tebalina kati osobola okukemebwa ng'omwana omuwala. Naye ate n'abazadde okufuba manyi nti oluusi obusobozi tebubeerawo naye okufuba okulaba nti tutuukiriza the basic needs. Profesa Badiru Katerega asabye abazadde obutakkiriza nsi kugabana baana baabwe era n'abawa amagezi ag'okubagoberera nga buli we badda. Essomero erisookerwako kati tonagenda mu ssomero ddala lyonna, n'olwekyo omwana bw'ayonoonekera awaka ate manya nti n'eggwanga naawe okoze kinene okukola ki okulyonoona. Waliwo abamu ku baana ab'amasomero abaweereddwa ebirabo olw'okulwanirira eddembe ly'omwana ow'obuwala. Nassali Mary Bright mwana alwanirira eddembe ly'abaana ab'obuwala atutegeezezza nti kimukwasa ennaku okulaba nga waliwo abasajja abakwata abaana ku mulembe guno n'asaba banne okwekuuma. Abawala ebizibu bye tusanga abasajja okutulimbalimba ebintu eby'ekisiru oli najja nakugamba mbunze nsobola okutwala ku ssomero buli kanaku ate sijja kukomaawo ne pocket money nja mukuwa naye waaba kufunisizza olubuto ebyo abyerabira nti yabyogera n'akudampinga so kyensabaye abasajja mweddeko kubanga emu abatuleetera ebizibu ebisinga. Abasajja abakwata abawala nga tofunyemu na bulumi nti oba gw'okutte y'anaawulira atya oba enkya obulamu bwe bunaabeera butya. Abalenzi batukwana naye tusaba gavumenti eteekewo strict laws against conning girls. Boys can lie some girls that they are giving them some money which cannot help them. Byawandulu Boni, Salt TV, Omunyo. Kwaniriza nate mu kitundu kino ekyokubiri nkukulisaayo nnyo mu kuwummulamu okwo kwe tubaddemu abali ku Salt Media app n'emikutu emirala gyonna ku musinziri okutulaba mwebale nnyo mwebali eddala kulaba Omunyo live. Kakati ekitundu kino tugenda kubanga tukitandika n'ensisinkano ebaddemu amagye akakiiko k'ebyokulonda ng'erimukko bannabyabufuzi n'abantu abalala nga bwe tujja okulaba mu maaso kaawo. Bano bakkaanyizza ku biki ebiteekeddwa okuba nga bigobererwa okukakasa nti akalulu akagenda okuba nga kakuba omwaka ogujja kaggwa mu mirembe n'obwenkanya. Ye omwogezi w'ekisinde kya People Power Joel Ssenyonyi agamba nti akakiiko k'ebyokulonda kateekeddwa okukola emirimu gyako mu ngeri ey'obwerufu. Bannayuganda baweereddwa amagezi okukuuma emirembe mu nteekateeka z'akalulu k'omwaka ogujja n'okwewala ebikolwa eby'okutwalira amateeka mu ngalo nga ebyalabiddwako ssabbiiti eno. Omwafiiridde abawagizi b'ekisinde kya People Power babiri balamba. Bano babadde mu nsisinkano mubadde bannabyabufuzi, amagye, abakulira akakiiko k'ebyokulonda n'abalala nga basala amagezi okulaba nga akalulu k'omwaka ogujja kabeera ka mulembe n'obwenkanya era bakkiriziganyizza nti ebitongole byonna birina kukolera wamu. Mistakes of yesterday are a lesson for today and tomorrow. The delay of electoral materials reaching polling stations, I think that is something that we will not see in this general election because we learned a lesson from last elections. Between politicians and political aspirants, we are all the people of one country, Uganda. It's not a matter of life and death. I've seen students in universities practicing commercialization of politics. In the political party, good character, discipline, party cohesion. And you know, because we are a diversity of people, but again, we have to bring ourselves, call ourselves to order. Action makes the security bodies spray tear gas, shoot at them, which is wrong also of the security bodies to do so, because their role is to keep law and order. Omwogezi w'ekisinde kya People Power Joel Ssenyonyi agamba nti akakiiko k'ebyokulonda kalina okukola emirimu gyako mu bwerufu. Akavuyo kano katera kuva mu byokulonda bwe bitakwatibwa bulungi era akakiiko k'ebyokulonda tukagamba nti okulonda mu kutegeke mu bulambulukufu kubeerenga kwa mazima kubeerenga kulambulukufu kubanga ekyo bwe kitabaawo
bannayuganda bajja kusigala nga si bamativu era bajja kukalwanira. Yali omubaka w'Esserere nga kati mukwanaganya w'emirimu mu kibiina kya Alliance for National Transformation alabudde abaka ba Parliament okusimbira ekkuuli ekiteeso eky'okubisiza kuno obululu. Printed in this country, in Nasa Road, in Nkrumah Road, by the army, that is evil. They should do whatever it takes to allocate money to the Electoral Commission. Let those ballot papers be printed outside this country. Bino abavubuka b'NRM mu kisinde kya Generation 7 basabye abavubuka okukuuma emirembe n'okussaamu amateeka ekitiibwa okusobola okwewala obunyoolagano n'abeebyokwerinda ng'era balabudde n'abakuumaddembe ku nkwata gye bakwatamu abawagizi ba People Power. Strongest term possible in a form of hooliganism. You do not channel your frustration to an armed man. They are not carrying sticks. They have a mandate to protect life and property. Egwirino ly'ekusakidwa Eric Sebalamu, Soul TV, Omunyo.